bannange ekitalo nnyo ekya Bugema, ekitalo nnyo ekya muganda waffe muto waffe bwe tubadde tutambuza emirimu gya industry eyatugudde ku maaso olunaku lw'eggulo. Kyakusaalirwa nnyo nti Mugema tubadde tumwetaagira ate wagendedde. Simanyi Mugema nze usigadde nkumadde omufu tebamubanja naye mbadde sigadde nkubuuza ebbanja kubanga nakuteekamu nnyo nga nessuubi nti nokulyako oba nga boga nti kyosiga badde nsuubira mwenna benna ositeekamu kyobe obanga alya ku sente yange okyali mulamu Allah akyakuumye kyakubanja oba oli awo lisanga akaana kange nokawa enkota y'ettooke nebibata mwenna nkyababanja kikuseewi ku Mugema ono kisibadde kituukako oba Mugema abadde ajja mudiiri wange n'olwimba Katonda w'abanaku tekibaka n'akola line-up ya presenter n'agamba gundi tumanya nti bapresenta bali nkaaga nenkwata emitwalo kumi buli omu nsobola omuwa olimba ne lupika ku leediyo naye ekinkoze bubi kyakusaalirwa nti mbadde nsize naye sikumudde omuntu so nenyongera okumya famire nti mugume Allah yagaba ati yakola ki yamubawanga mulungi naye ate iwe yamusinga okumwetaaga. Allah ajja bagumya yagamba nja batta ate jabbeerabiza so tusasira omukadde nga mwanyinaze bwagambye nti kusaawa eno mumugumye nnyo buli ali gyali amusaasira tosaasira ng'okaaba oba nomusaasira ng'okaaba tajja kugwamu ki amaanyi kubanga agomedde ku mmwe. Naffe tujja babeerawo nga famire ekito kitunakola tetujja kweyama nnyo kubanga abantu bano balimba ajja kugamba nti nja kuweerera omwana ng'ekyamazima ajja kukoma ku wiiki esooka wekikuba essimu atakola ki teriiko naye mukuume ekyembasibire entaala mukuume emikwano kuba Mugema abadde n'emikwano yajja talina mikwano naye abadde awezeza ki batabani baffe baana baffe mumanye nti wati tuliwo okulwammwe tubadde okulwa mu taata wammwe mwina otunoonya nammwe ne mwongera ku ekyo kyakoze eki kyalese bannange okuyamba si bbanja naye abasobodde okuyamba ku baana ba Mugema ku famire ya Mugema akole ki abayambe kubanga Mugema yabadde taata yabadde ani yabadde maama. Nebaza buli asobodde okubeera nti ayamba ku mbeera eno egitubaddemu abatusizza sebo ali promota Robert yatuwadde ebyuma naffe twatodde kyetwatodde buli omu yetodde yebale Ronald Mayinja Samisa Kisemakula maama wange Nabukalu Sophie Gombya omukulu ya Sophie Gombya bonna ba artist abasobodde okukola kyemusobodde okukola tubibaliza wamu ba presenter aba social media mwena ba TV presenter buli omu kyakoze tumwebaza neeno mpozi gye yabadde nempulidde omukulu tayagadde mbitematema sitwagala nnyo kubitematema ripooti eveeyo nga ntuufu mpozi n'abasawo badde bamujjanjaba. Twebaza Katonda olw'obulamu obwa Mugema akaseera ke tubadde naye tukwebaza Allah nenfunika nga ngamba nti fe abasiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Mugema tusoosere busoosi naye naffe tukola ki tujja lyekkubo. Ani atamirangako ku Panado wano? Ani atalwalangako ku mutwe? Kati buli ogamba nti tujja kitegeeza oli confirm okikonfamiza okola ki ogenda kitegedde ekyo mugamba nti tujja si kusaaga kusoseeyo ki naye okwebuulira kiri eri ggwe kitegedde era yagenze yeefuga akomeddewo mu kibokisi kitegeeza okufa kuli kumpi nnyo. Omuntu aba ayogera wano n'atondoka n'akola ki
naye kati gwe ogenze naki ebyamugema biwedde emirimu gyekoze ki gigaddwawo mugema takyasobola kuddamu kunyeenya kigere ekyo kyobadde ogamba kinanyenyeza takyasobola kwambala suuti ze zabadde ayambala n'akyusa bamutadde mu ya bbulaaka yeeyo fayiro yo ekoze eki egaddwawo so kakati kiyeri bwe weebuulire ogenze naki mugema ye ogugwagumazi era alimu abo abateekwa okusabirwa buli ali waali sabira mugema takyasobola kwesabira naye nga nawe muwutiriza omusiraamu saala katuliki saba buli ali waali so sijja kusingakaawo nyinza kugamba kyokka nti Allah asasire mugema ebyamusobako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanzanye tuyanzege ebigambo ebirungi ebyo bivudde mu Hajji Haruna. Twongera nateera okwebaza abantu ab'enjawulo